inze bagenda kunyanjula nzajjanga togenda kunyanjula tojja kitegeeza bagenda kuwasa bagenda kumpasa nange nkoleko emirimu gy'abakazi nkoye nze ne waka nali nkimanyi mmere bagula ya mu hoteli ne bandeetire waka ekyo nakikunyumiza nga bagula butunda mu tawuni n'abwetera mu bucupa n'aleeta emmere n'amala n'agisaanika bulungi nnyo nze nalaba ennaku mu bufumbo nze omuvubuka omuto omuntu oyinza okubeera eyo ng'ogamba oyo mukopi lwaki ogenda n'obanja obuntu bwe butyo ku buko naye nga abantu abakiyiga n'abamu abaali banjerega abaali bayogera ye mukwano gwange Bruno Betty yakwogererako lumu Bruno Betty nga yanjogerera nangamba oli mukwano gwange naye nze saagala kusemberera abantu nga ggwe ababanja ebintu ne mugamba kale wayita mmeka naye nga tekimutuuseeko nze nali ndowooza bali mu katemba Bruno Betty nze nagenda ne mubanjiza naye ku bintu bye bamuddiza nze nabimubanjiza laba wamamwe temwandaba abali eyo bandaba nsubira yamugiramu ekiwera naye nga ate Bruno Betty enaku gye yalabira mu bufumbo ogimanyi yemu ne yange Bruno Betty nga yafumba n'emmere fidde gwamukulembera nze ne tugenda e Masaka ne tubanja ebintu tugenda tugayo kojja n'atugamba bannaye wano sige maka g'ab'omuwala nze ndi kojjaawe naye nze saagala kuswala ngenda kuŋŋanya ebintu byonna gye biri biki mbitwalire Bruno Betty natandika okwekalakasa mu TV biki nze temumanjiza nze sibibanja naye nga wadde eno mumanjizeeko ate abasajja abali eyo towasa lindako kuwasa nga tonaweza myaka aga wali mu 20 tonategeera nze kati sawa zino lwe nalibadde mpasa kati ewamwe baleeta ki ewaffe era tetugenda sala ojja ne miliyoni zo nga 4 nazo oyaga baleete baziwe mukyala mukaddanzaala otakola mirimu bw'okola empisa embi tugenda kukima neyamye wano mu kamera nja kubinona nja gikola emirimu buli ate sibaliga nze sibaliga ati kati ojja kugamba wano kino tobaliga bikusobeko mpozi ngero oleese mu yabayaba tujja kukuba mirimu ogikulema ebintu ebyogamba oyambala legingi nze sirina kakutanda ogambe bannange enkooye ate nze nfumba miliyoni zago nze nfumba mmere kigeyagala okulya mu silver plate emmere ogiguze bweru nze nfumba kapiraawo nenfumbira ekinyebwa mu nnyama Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima kale kaseera kabadde kawanvu nga munnange omukoddaani yambulako abantu ne bambuuza naye gwe tomulaba alabako eyo konze banne simulaba naye tuwuliziganya kale olwaleero muguddeko wano eno tugenda kuba ate tunyumyamuko twasembayo nga abakyala bali bangi nnyo abaali bamwetaaga ate nkujjukiza nti ono yakwatira abakiyita batya oba nga yakwatira bendera ye ssentebe mwabasajja kati abaali basazewo okukimanga ebintu ku buko abaali nga basazewo okukima ebintu ku buko gamba yabalaga nti banayi kisoboka yono yabalaga nti kisoboka twali kitasoboka kweza ensonga kale ngotinayo olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuwayamu tubuulire okuva ku luli nakakati embeera eri etya ng'omusajja tusubireyo embaga very soon oba ebintu yabiwummulamu yabaffe ng'omuyimbi ekintu kya music kitambula kitya side eyo kale tukwaniza nnyo omukoddaani nange nsanyusa okubalaba onoonyeza nomala nongwako eno mumatwale gange mpola naye nga mwasibye mutya abatulaba mwasuze mutya abakosefu mukama abasaasire mutereere n'abali mu ssanyu alibawangaalize amanya bampita omukoddaani ow'ensasagge chairman wabanona ebintu ku buko ate benzire eri mu bya bizinesi mu kuyimba amanya bampita Rikimiki batera oyoga ku mukoddaani
oli ategeererawo nti kati oyo yakima ebintu ku buko oba okitegeera emboozi abantu ne bagiraba buli kimu bakitegeera bulungi abakazi ne bafuukira abakazi waliwo kaddaama yagamba nti nasalwe kati watuusayo obubaka bwange abantu njagala babulye nti buli mukyala yajja nayogera banesagala munsibeko nti omusajja saagala mubawa obubaka bwonna nali mutuusa obubaka bwonna bwatuuka bwatuuka bulungi nnyo naye buli muntu abeera ne choice ye olondamu ya omuntu abeera ne choice ate bwajjira mu kiseera nga si kirungi bwajjira mu kiseera nga ebiwundu bikyali bibisi ebiwundu nga bikyali bibisi nga sirina kintu kyensobola kutwala ku mutima waliwo wetaagisa obudde nga neetaagisa obudde sooka banyumize kuba wetwakoma luli ebyaddako tebabitegeera okwanza nabiwulira naye ng'ate abakulabira kuno tebabitegeera bulungi ebyokugendayo okubanja ebintu ekabowa twasigala tukyakitwala mu maaso paka muzeeyi omusajja awumule emirembe yafa ndooza mu gw'omukaaga mu gw'omusanvu n'afa muzeeyi Makumbi. Ebintu nabitwala ku poliisi already nange nali ndoopyeyo omusango ne tugenda mu civil court ne bagubasalira ne babagamba bandiyirire million 10 ne bakole ne ku divorce omwami n'omukyala ne taata ne babavunaana olw'okuba bali ebintu mu lukujjukujju okuli eno n'eri nze ne mbasonyiwa ne bakwata million 5 ne bazimpa then ebya divorce ne bagaba bagenda kikolako but paka nakati bali basandiseeko process kwa tata ye yali tayagala nnyo ndowooza kuswala naye tata bwe yafa ne babijjamu amaanyi era paka nakati divorce tibagimpanga paka nakati naye nga Mildred ye tayagala jimpa ayina ensonga zenga ye ayagala kwate n'eri abeere nga kwegamba wonna ayina wanywereza kubanga mateeka mukyala wange amateeka akyali mukyala wange naye era ne kkooti ne bagamba musoke mutwawule wano ne bagamba divorce bagikoleko biki babikole byonna mugenda kusayininga mubeere nga mwawukanye mbagamba kale naye paka nakati tebakikolangako bwabeerayo mu mikwano gye teriyo ku lugambo nsengwa kizaabawo kubanga kyeyasooka okukola yalowoolezanga nnyo mu mikwano gye nti bye bampanga olugambo bonna yabeegobako biseera ebyo n'omwami n'amugobako ko n'addayo waka naye kati simanyi oba omwami ono Senabulya yamugobako jjukira Senabulya yali nnyo mukumpanya nnyo nga kwegamba alina obukumpanya bungi kati bonna bwali blocked bonna bwali blocked mu kereziya bamugobyeyo ekiwamirembe bamugobyeyo bamala ne bamugoba tewabiraba wamugobesa ebbaluwa Ssaabakristo yennyini werubaga yampita nangamba toddamu tuteka mawulire kwegayidde ebbaluwa ogiraba tugenda mugoba tagenda kuddamu kuweereza mu kereziya yonna kati Senabulya ne bamugoba naye Senabulya ne bamugoba naawo ku kizimbe kyeyakolerangamu awo nga ku Mukwano Arcade awo waliwo yatekanga okusabira nawo ne bamugoba kati omukyala n'asalawo n'amugoba n'adda ewaka naye simanyi oba baddingana oba tebannaddingana simanyi yamugoba like nga tebakyali bafumbo n'anoba omukazi n'addayo waabwe nakoma okumanyawo nga mugwa omwenda awo ate wali kuwandazi n'ogamba omukyala oyo namala neyegwanyiza musajja omulala soko tunyumizawo kati yalinayo omwami omulala nga bomanyi nti ng'ali ne Senabulya era ng'alinayo omwami omulala kati oli omwami yali takimanyi nti mufumbo yali amugamba nti yabeera waabwe kati we yabiraba mu mawulire biki n'abirabalabawo mu mawulire onatandika omubuzaabuza nzoli yanzalamu mwana yagenda okutuuka okunoonyereza nga ddala kituufu ono ki mufumbo kati oyo naye n'abigatta ku wangobesa buli wamu wankozesa ensobi biki ate nze ensobi ze aziteeka ku mukyala Mildred mbu ye yazikola munaye naye n'azigattako n'agamba ate oyina n'omwami omulala ng'omwami naye akayanira mwana kino kibebi kye balina ekito
ngani akayanira omwami ono omulala atali Ssenabulya oyo mwami mukubi na wa bifaananyi mukubi wa bifaananyi ayina studio babagiyita batya oba graph biki naye onoonyereza nze gansanga wano mbeera ndibanga nawe omukazi atokyamwagala buto nedda bannange ne bwe tusigala mu nsaaba tewali kigenda masi sisobola ne babasibira mu kisenge ne batusibira mu kisenge nga mulimu enzikiza n'okumusemberera bwe nti sisobola oyogerera wano muga Katonda mugulu senga kye nali njagala senga namuzza dda mumanyi obunafu bwe senga namuzza dda naye saagala ono omulala akayanira omwana Ssenabulya yamanyi nti omwana we Ssenabulya yamanyi omwana wuwe kati kitegeeza omukyalo ono yalinga laba omwami omulala ono nga takyalina wa Ssenabulya nga naye naayitayo naye lyayitayo kalaba waliwo ebintu abakazi bakola nze nga sibisobola kati okukakana okukakana nga bamugobye nga azze waka naye simanyi oba yaddayo ewaka oba ali wa bifaananyi oba ali wa bifaananyi alayika taliiyo nnyo yesiba nnyo woolifa blaza ayita muzimbidde maka nga alina wamutadde blaza yali apangisa awo saidi z'ensambya awo sambya kevin awo watu we yapangisa awo so kakati ono webifaananyi kyandibanga yakita owebifaananyi simanyi oba yakita yemufuna atya newebifaananyi kati oli akola mu bagole era mweyeetooloolera omwo Mildred mu bagole mu ba bestman mu bakubi ba bifaananyi abamubeera okumpi bwebityo byatambula so kati tomanyi wa watufu ali lunaku simanyi naye nga kati nagamba kati nziremu babanja divorce ebintu byonna bibasonyi ziri milioni 5 nazibasonywa naye kubanga taata yali afudde nabasonyiwa kwa Muzeeyi Makumbi yali afudde bwe yandibadde akyaliwera bandizikwadde kubanga yali akiteeka nnyo effort kuba erinnya lye lyali lyonooneka ye head of the family lyali lyonooneka ate bambi saagenda kuziika nali siriwo nali Malawi eyo saidi zeeyo ne bambikira naye saasanga kuziika omuko omukulu mu lujja nali nina okuziika ku sezaala wange bambi naye babakozesa nange olwona omuko gwofuna naye nga naye si mwangu nze nali njala bateka mu line mu straight line naye gwe bw'olaba Mildred olowooza nti anakyuka anaabeera omukyala ayinza okwegombesa abantu nga ddala mukyala Mildred talina buzibu Mildred talina buzibu naye maama we bwe buzibu olowooza gwe omwana nga yeetengeredde tasobola kwesalirawo n'atagenda ku kyamuzadde kikyamugambye ebiseera ebisinga abazadde bwe mwogera muteekamu n'okutiisatiisa nze ngenda kuvaako sirina kintu kyokyo kyogenda kuddamu kuŋŋamba nkitwale biki nkugamba ekintu tokikkiriza because nze neewuunyanga nnyo nga ne bwabeera ewaka olusinga omunyizizaamu wayita eddakiika nga 3 ogenda okola essimu ya Nyazala ekkubye ate kuba akaaba Nyazala yalina amaziga nga gali kumpi bwegati ng'akuba akaaba omwana wange wamutwala kumubonyaabonya ne mugamba ti kubonyaabonya kutya tufunyemu obutakkanya ng'abantu ba bulijjo Nyazala akuba essimu n'akaaba n'amaziga ng'akaaba omwana wange waki omubonyaabonya biki okomyewo leeti kyokka kati akuwadde emmere ogiganye naye ng'aba naye ndi mukufu ngenda giteekawa gye mbadde tubadde ku pate ndidde emmere ate nkomewo newaka kyateekwa naye nga lwaki naye ku pate tulyako katono oddayo waka n'olya emmere bannange waliwo emmere gy'otuka ku pate ng'etogiriya yawaka ate nga newaka nno nze newaka nali nkimanyi emmere bagula ya mu hoteri ne bandeetira ewaka ekyo nakikunyumiza nga bagula butunda mu tawuni n'abweetera mu bucupa n'aleeta emmere mala n'agisaanika bulungi nnyo nze nalaba ennaku mu bufumbo nze omuvubuka omuto yibuza walina emyaka emeka nalina emyaka ndoza nga 27 28 nalaba ennaku mu bufumbo nze naye nga nsirika obwo bucupa nga mbusangamu ne bufoiro buno bu silver plate
nensanga mu kasasiro kwanze kasasiro nze nali mutwala nga muteka mu motoka ne mutwala ku company waffe gye twali tukolera walingayo kasasiro mungi nga bamutwala ekimotoka kijja ne kimutwala nogamba ogenda okukebera mu kasasiro nga boy silver plate buli muli nogamba iwakanga sibyangu mu silver plate lumu musanga mu kiyungu yefunugula akyusa silver plate ateka mu lulagala animbambu yafumbi Nenda nalabira mu bufumbo. Anti be muwasa bakola bawanyota emirimu ne bakomawo baleti ne balowooza nti obatajja kukwata budde. Ya naye ate emirimu gye tegyali nnyo kuba gyali nnyo gya ku weekend nga batimba bagenda kukyusa abagole engoye kukola kiku bakolako make up nenga zino weekdays nga si abeerawo nnyo busy. Naye nga kasasiro ng'omukebera nga mukebera ngendo tuuka nga silver plate ziri omwo. Ola mukana wange yakeberanga kasasiro naye nga kimukebeza kasasiro yagamba nga yagambwe munango kyo mulolo bangamba nga nti omukazi aleeta abasajja mu nyumba nga ntako okukebera yali agala mukakafu ate naye yali mulalu tewali musa yamala nafuna obukakafu yali sokedde ku masuuka nga bikebera naye ngagamba mukyala yali mugezi nnyo ebintu byalina okusula mu bathroom ate bisanga bisuddewa mu kasasiro yagamba nasali nakebera kasasiro okumala wiiki namba era paka bukakafu nabufuna we nabufuna yagamba kiki kino naye kale senga nange kyenakolanga senga n'omuyaye buli bwe yajjanga ewaka okunkyalira senga nakeberanga n'alifunye obukakafu keberanga kasasiro okuva mu toilet osegera paka eno yonna nze mbabuulidde era addako weerinde addako ogenda kuba weeritinga lirara obagamba muzabi kuyigiriza gyogenda gyeyigira amagezi alinanga agongayize ndina omukoddan gwe yakateekako tv munnange tunyumyamuko twagadde okumanya bwe twakoma embeera ze ziri zitya abasinza otubuuza mwagala nnyo okumanya yawasa abanaye batannawasa ebintu byakomawa tuli ku midred ono so obasonye sente naye sooka olinde $1,500,000 we baazikuba nga tewampita $1,500,000 ezo zaali zirina okulongoosa ate neŋŋamba kantike mu music ono bwe buvidiyo bulungi obwo bwe mulaba selector Hamani bwatera okuba bwatera okuyisayisaawo awo bwe buvidiyo bwolaba obwo obunyirira bwe butyo sente ne zigendera omwo nange nina okubakubako enfuufu era tezaali nnyingi $1,500,000 kati nengendako mu kasawuna akasusu nenyirizaako kati nendowooza ettaano bwe zinajja jakuyita abakyali bange abaatinkuula olutalo basi kunyumiza ki tugenda wa ku Mitiana Road watulekera olutalo nze ne Simon Simon atuuka bamugamba byokutta byonna bisangulemu nze nasigala wa nali wampoza oli mutitisi tewagenda Simon bamukwata ayita omunnamawulire omulala oba yayita ani oli naye ng'ajja agenda otuukayo nga naye bamubaka leeta byokutte temukkirizibwa kukwata wano mukono mwe baani ekyali eri musajja watunyambadde amasuuti ndi mu nsiko ngenda ovaayo nga sere yenna nkutte bwe nti njagala kubanja byange mba nfubutuka bwe nti ngenda okuyingira ekidaala we bambakira vaawo tugende olutalo olwo nawo lwayo tuvaayo twambuka yali enkuba yatonnya kwolwo olunaku twagame wa neiba toliko kubuuza neiba neiba ng'alyoka naye atuwa olugambo naye alututeerako bateekeddewo tuwulira mbu nno omusajja baavuddeyo Kampala tubagamba baavuddeyo Kampala naye tetutegeera bintu byabwe bonna bali mu kkukuta tobeera omanya abantu ba neighbors abamu baali bakitegedde ekigenda mu maaso olwo we bakwata awo we bankwata ne tubiwooyawooyaawo nesirika ne bagamba kati ngenda balumba waka mungobye ku mukolo ebintu mugenda bijja wano oba bali bayitawo simanyi buloba oba bayitawo batya naye tebaleeta ebintu ebyo twabiyitawo ku mmotoka jjukira nga twabiyitawo kamotoka ka bbulu jjukira nange nali ndeesa akange nga njagala bakituuse bukyusa bazze kuno
byalira bingi biri awo tebaleeta ekyaliko ekinene ndowooza bakatanka n'obutebe tebaleeta nante bali bitonotono sebo ne bakwata entebe zange ne batuuka eri ewaka ne bazifulumya ne bagamba kati ezizoyo muko ezo ziwedde zifulume ne bayingizawo ez'omuko ne mbagamba mumpe ziri ze muyingiza ze njagala kati wali ayagala bampe enkadde ate iwula naawe nze mbafunirawa nze mbafunirawa wali oyagala zino ate ono zaleese ono zaleese basigaze ziri enkadde basigaze ezo enkadde ne bagaana olutalo ne batandika okutulimbalimbayo batyo nga twatambula ne Simon tugenda ku church genda ku Kabawa genda simanyiwa gende wa chairman gende wani kakananga munaye bwe bati bakoze naye obwo bulamu tubeeramu tubuyitamu naye era bibeeramu okuyiga omuntu oyinza okubeera eyo bwogamba oyo mukopi lwaki ogenda n'obanja obuntu otubu bwe butyo ku buko naye nga abantu abakiyiga n'abamu abaali banjerega abaali bayogera ye mukwano gwange Bruno Betty yakwogererako lumu Bruno Betty nga yanjogerera nangamba oli mukwano gwange naye nze saagala kusemberera abantu nga ggwe ababanja ebintu ne mugamba kale wayita mmeka naye nga tekimutuuseeko nze nonali ndowooza baali mu katemba Bruno Betty nze nagenda ne mubanjiza naye ku bintu bye bamuddiza nze nabimubanjiza laba wamamwe temwandaba abali eyo bandaba gwamukulembera nze divorce matovu ne yani gayi bamwitani Bukenya media netugenda netugenda emitia Masaka netugenda Masaka netubanja ebintu tugenda tugayo kojja natugamba bannaye wano sige maka gabo muwala nze ndikojjawe naye omukolo gwali wano naye nze sagala kuswala ngenda kuŋŋanya ebintu byonna gye biri biki mbitwalire Bruno Betty natandika okwekalakasa mu TV biki nze temumanjiza nze sibibanja naye nga wadde eno mumanjizeeko mulabe no ng'abanja wabula omulimu yagubakwasa yagutukwasa ffeno mu butongole naye ate yatukeeri n'atwewakana ate nze kyeyamaani kati bisobola okumpitako nalabye ne mutabani wange mu gundi Mukoyiga ng'afunye kadaama bali ku airport ne mugamba sooka oyindeko okwanjula Mukoyiga tomujjukira Mukoyiga ye yasooka okubanja nga nze sinnabanja gwe batwalira emitwalo 5 kawala ne kazimubalira nga kazimukasitulayo kati oyo yafunye munaye kadaama era munaye nkuyozaayoza naye kadaama kwata bulungi Mukoyiga ne bwe kinaaba 10 kyakutaddemu nga akunona ku airport tujja kinona tetukyasaaga Bruno Betty kati byakoma bamuwa Bruno Betty bamuwaakoko eyagenda n'ekyo kubanga kubulireko kati oyo mukyala we yali mukyala mulungi nga si mubi nsobira yamugiramu ekiwera naye nga ate Bruno Betty enaku gye yalabira mu bufumbo ogimanyi yemu neyange Bruno Betty nga yafumba n'emmere fusidde bw'atula bw'ati n'akunyumiza emboozi yayo muwala nga yafumba n'emmere ng'omuwala olumu takomawo n'amukuya namugaa sigenda kudda nti ate nti nsuze ne wa mikwano gyange ate tolina kubuuza abamu tusirika busirisi abamu abasajja mugenda sirika mufe n'okusirika kwammwe nze nkubuulire osanga omusajja atudde bw'ati amaze okwota mu sawuna saawa ziringa 4 alinda kagamba nnyinda ziwere sanga 6 asange mama abaana yeebase ayomba ate kati simanyi biki ate simanyi biki ate n'okudda ewuwe ng'ate n'okudda ewuwe tubeera omwo ne twenyiriza ebiboozi byaffe ne tubeera omwo era nze mbeerawo ku comfort cottages Kasangati oba ku Afro ne mbeerawo nenjota omuliro gwange nenzira ewaka bwe mbeerayo n'omukolo nga bampisa okuyimba nengenda n'ennyimba oba kashiyo n'ennyimba ne bampa ezange nenzira ewaka kati mukolo omulala gwaddi ogwaki
Sagala ogambe kino wakati biri ebintu byantawanya nnyo nze sigenda biddamu. Oyina okuddamu. Nina okuddamu kati luli baali bankutte infragrant directo nga sitegedde naye kati nagguddewo akaggi noonya mu butongole naye mwena muyitireewo no temujja wange directi. Nze nsunsula nnyo. Simon agambye nafuna. Nsunsula nnyo. Kati ate gwe nakuwa gwe twafuna. Awo wedda wenninda. Ate gwe twafuna. Kuba nze bwe najjera gya basunsula bakimanyi. Ojja basunsula. Nsunsula. Ayi kati simanyi naye byonna mbikukwasizza. Naye abantu b'e London mbatumiddeko nnyo. UK awo mbatumiddeko bannange mbaagala nnyo. Twogera kuli na kuli. Kati ebya music biri kuki? Music atambula bulungi. Nafulumiza ne video empya. By the way, sinabagita officially. Bagita yalinga gwe. Music tatambula bubi. Yalinga gwe? Yalinga gwe mpama kapera. Waliwo omuntu awamba omutima nga bwakuta bw'atyo banga alaluse ne bw'omira ebiweko banga eyalogwa wabula omukwano gw'amaanyi ebintu by'omukwano byasobera nga gw'oyagala fa ku mulala nze naye owange gwe nafunye wanjawulo mukama ye yamusindika ayogeza kawowo mama omwana w'abandi zokuva olunaku lwe yasala wanzikirize nawo n'omutima gwali gusirituse yalinga gwe omuwala gwe nali naloto okuva obwedda luva ku mutima abantu bajja twokoza ebintu ate lwaki naye lulungi oluyimba mulunonyeeko baluyita yalinga gwe ku TikTok kwe luli ku YouTube yonna gonna wandikamu Ricky Mickey. Tudde ku byaffe abantu abagamba nafunayo ko omuntu agamba naye gwe nasala kakati bano abaana banene abatandise okubanja ebintu tebatiise nnyo abazadde babeere nga basaba buntuntu bwe banagamba nti bannange singa ekintu kitabuka omukono ajja wano atusaba ebintu tusaba obuntu butonotono inkasi bitabuse ebintu bino tujja sobola okukola ki okubizzaayo kyokka balaba bwe binaabeera bitonotono nga balaba omukolo tegujja kunyuma nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Nze nno naye badde ngamba by the way nalabye waliwo MP omu yaleese ekiteeso mu paliamenti nti okunona ebintu kiri irigo okubeera n'omukazi nga tomuwanjulanga oba tomuwasa mu butongole bakusiba emyaka 3 nokebera DNA olina okugenda mu kooti. Nze nali badde ngamba twali kopi baganda baffe bano ab'omu West abanyankole banyarwanda baani bo bakugamba twagala ente 10 nojja n'owaayo ente ezo 10 nojja ne bakulaba toddamu kuleeta buno ntebe simanyi butungulu simanyi nnyaanya simanyi biki ebyo otwala ente tanka simanyi byani toddamu bitwala ffe eno mu Buganda ne mu Busoga mu sub-region ezo ffe tukyalemezaamu eyo enkola. Nze ngamba twali bali tubijja nawo ne bakusalira nti leeta miliyoni 2 ezo ziri solid bw'otandika okuleetawo amanyanga nga miliyoni 2 bazikukomezaawo naye era kyekyokunona tulina okiremezaamu because lwaki ngamba tulina okulemezaamu wawulira reason ya mukyala wa Bruno Betty gye yawa abantu mbunze bayitha we nagenda ku mukolo nze saategeera na musajja kigwe ngenda kufumbirwa nakamala mutegeera teyategeera ye yennyini tewawulira reason ye gye yawa bannamawulire yabagamba nze saabitegeera nze bali bamuloze oba baali bamuloze abantu baloga abantu mu mikolo kati kwe kuteekawo ekiboozi ng'era Midway kyateekawo mbu Bruno Betty alina ebibbo wansi w'ekitanda alabika yandoga kati eddogo lyakanvaako kati oba eddogo lyakakuvaako kwati ebintu bye yakuwa bizza egyo mbu waliyo ebibbo simanyi Bruno Betty yakula ne jjajjaawe Bruno Betty mulogo bla 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 interview kweziri okwo munamaze okutuyana tukuŋŋaanyiza mikwano gye tugenze tutindize Vision Group babula na jiggalawo ku olwo nga Bruno Betty agenze kwanjula Masaka buli omu tolondoka Bruno Betty
Nagenda omuntu omulala n'aŋŋamba naye gwe nassali bino ebintu tulina bikwata nga tuli serious nga tuli bantu bakulu ye nno ng'agamba nti ndabye ebintu simanyi nti emmeka biki alaba nga tezimumala singa akeera ku makya omwana we n'agamba nti aleeta musajja atunulamu ssente z'aba atadde mu mwana omwana oyo omusajja ajja mukimeka tugeze nti atodde ssente oba awadde ebyo byonna ebintu kangamba okwanjula kugwedde muyonzi nga 3 yagamba obwo busentenze tebumala tebulimu namakulu kuwayo omwana wange omusajja agenda abeere nga mukuba omwana wange yalabirira omusajja kuva ku makya paka kiro omwana wange yazaala abaana omwana wange yakola buli kimu naye n'omuwuliriza nga warizonize n'ogamba nti mutuufu oba oli awo naye mutuufu naye ate nno ennaku zino omwenkanonkano gwajja naye simanyi lwaki ebintu ebimu babiremezaayo ku mwenkanonkano nze nalibadde nno ŋŋamba ndiyita n'ekiteeso omanyi nze kati nze ntandise kuleeta ebiteeso byange era singa mbadde mp nga chairman tugenda kufuna no n'abakazi abamu nga mutwanjula ng'okwata ebintu n'obyetewa Nalwanga Justine n'obyetewa maama wange n'obugamba Nkoddani asaanira ebintu bino ogize mwanjule okwo kuba kwebaza okwebaza abantu bakukola kubayo ne bebaza abasajja baabwe ne mu bakazi kye tubatukola ne babitwala tetutandika kuteekawo kusalira musala byaki oba osala byaki wajja walabirira omwana wo omuwala omutadde mu ssente n'omulenzi bwoti bwe wakola lwaki ate nze ngenda nembonaabona eri nenzija kati musajja wange wuuyo walukagga eyeddira akasimba yakebeza abaana 6 babiri be babe naye nga abakazi bali senga yabanjula oba senga yakyala ewaabwe kati senga ezo losi zaaliko naye era omuntu oyo oba muwubye otya naye abatakuwubye nga muwuube ennaku zino nze mbatya mulinga basajja oba omukozesezza aba kukoledde kugamba buli kimu kati nze Mildred nali nakamala mukolera bizinesi ya milioni 14 kitundu gwalina ensonga zo naawe oba kitegeera naye waliwo bali ng'olaba tewaliwo nnyo kintu kyamaanyi era waliwo naye nze bagenda kunyanjula nze ajja nga togenda kunyanjula tojja kitegeeza bagenda kuwasa bagenda kumpasa nange nkoleko emirimu gy'abakazi nkoye bannange naye Mukoddani ate abasajja abali eyo towasa lindako kuwasa nga tonaweza myaka aga wali mu 2 tonnategeera kituufu oba tonnategeera naye lindako giwera aga 3 oba otandise okutegeera 35 oba otandise okutegeera nze kati saawa zino lwe nalibadde mpasa waliwo papa nze simanyi lwaki wa papa eyo omukyakya nti bintu bebabasomesa biki yeyo ensobi bagamba olina okubeera n'omwana wanno ng'ate ali mu mateeka biki kasasiro kanonga yanowasa nga famire omwana mwava omwana tebamukuziza na mpisa alimu embaliga ziringa ki embaliga zidde eno sigala zino ziri physical embaliga ziri zenyini ng'alinga alimu kaloboti ebintu si byankwasonga nti bagenda kuwasa naleta ebintu bikyuse kati ewammwe baleeta ki ewaffe era tetugenda sala ojja ne milioni zo nga 4 miyunzi anazzo oyaga baleete baziwe mukyala mukaddanzaala bw'otakola mirimu bw'okola empisa embi tugenda kukima neyamye wano mu kamera nja kubinona nja gikola emirimu buli kimu nange kambagambe nti ono emirimu wegimulema ati si gwagenda omuleeta nze agenda omuleeta naye bwe bikulema tubikima mubikima ate sibaliga nze sibaliga ati kati ojja kugamba wano kino tobaliga bikusobeko mpozi ngera oleese mu yabayaba tujja kukuba mirimu wegikulema ebintu ebyogamba oyambala legingi olaba haji wayomba naye yamala ogenda okusasula omukazi oyamuleeta wakati taleka kwambala legingi kyokka nga oli abadde tayambala ziregingi yayambala biwanvu kati omusajja naye wagamba nti banaye mumpa ebintu byange taba mukyamu naye kati okujukira gwogenda kukola ebikazi byonna byakola kakutanda ogambe bannange enkooye ate nze nfumba miliyoni zago nze nfumba mmere kijayagala okulya nze nfumba kapiraawo
nenfumbira ekinyebwa mu nnyama obulumbu mazemu ebbanga ddene ate singa nibyo byaŋŋamba nti tamanyi kufumba ne mufumbiranga nze sirina buzibu nze kasita owaata n'oteekaawo biki n'ojja n'oteeka ne mmanya nti kati kino kyennosooka kino nze nfumba bulungi nnyo nze mamange yanjigiriza okufumba kuba twafumbanga buli omu afumba lunaku omuwala mulenzi ngo tewaliwo gwasosola era natukuza nga ffenna tumanyi okufumba banaye kasimenti mubiridde bulungi kuva we twakoma oliiko okusomozebwa kuyinza okwogerako nti banaye mu butuufu kino kye nayingira oba oli awo nafuna okusomozebwa mu mbeera oba mu ngeri bweti ne bweti okusomozebwa kale kwalibadde nti kwa bya bulijjo abantu kusanga ono nakubuuza story yaggwe etya ate ono nakubuuza naye waki wagenda ono nakugamba njagala kati waliwo omusajja bambi ali eyo Kasese andi bubi bannange ayagala ngende muyambe ngene ekima ebintu naye yangamba ngenda kuwako 50%. Osaba mmeka? Osaba mmeka? Sina ze nsaba mukolera bwerere naye ye yangamba ngenda kuwako 50% eri mukazi yanziba naye nga nsobola okuyambako kyensobodde mwena abali eyo nsobola oyambako naye ebirala mubyekolereko naye okusomozebwa si kunene era kuli awo bibuuzo jasi abala kutunuulira kumalako mirembe balala n'olina akubuuza nga bwe byatandika naddamu n'akubuuza waliwo eyampakanya naŋŋamba oli muyaaye gwe nze sikwagala musajja gwe era nakulabanga ku TV yange ngambula njala kujja ne mu TV ne mugamba lwaki naŋŋamba ne wettira omwana we wenyininyini ate n'otandika otulimbalimba mu mwana yafa bwati ne munnyonnyola ne mugamba ne mugirayo ne kakiripu waliwo TVM yagenda emulagaawo ku Cancer Institute nemba buli omusawo eyajjanjaba omwana ne bagenda mu Cancer Institute ne babalaga engeri gye bajjanjabamu omwana nagaba naye nsonyiwa bulijjo sikimanyi naye nalabye kiripu buli kimu n'omusawo kye yannyonnyodde nga kituufu nsonyiwa mbadde nakwetamwa bwa bwereere kati lwaki yali agamba nti wamwettira anti Mildred yali agamba mbunze nali mulogo omwana ne mutwala ne musalako enjala n'enviiri mbu nasanga wansi w'entebe bwate nali musezi abakazi tebakyalina kyakwerwanako either obeera musezi oba tomalaako kasano mubadde mumaze ebbanga lino nga muli mwenna omaze twamala n'emyaka 8 obulogo yali awo kabula bakuolo n'obusezi nali simuseeramu ebyo ebiseera ebintu bizibu buli muntu alina engeri kyalabamu binene ebintu naye nga kyenkukakasa nga bw'oli emboozi zino n'emaka g'abantu abalala naawandaba nkimanyi nti newe ebintu bwe bityo bikola ki bwe bityo webirirwa kubanga getokeranga ku makyalo ogamba nti banaye kanveeyo nyumiza abantu ki ekikola ki ekiriko oba ekyatuukako naye nga tusuubira nti bw'oba oziwuliriza zino oba oliawo tuba tukuwadde amagezi indirectly olondamu gwe ekiyinza okutaasa mu ngeri emu oba ki ngeremu oba endala abantu ne bagamba era kati oyo si ye muyimbi alabika abadde ayaga kutunda nnyimba ze ensonga yamukozesa ebyo ajja munoonya nedda nze ennyimba ezange kyova nze sikola sitanti za nnyimba naye ba sitanti eyo nnene basitanti nnene okweyimbamu ogwo omugwogwo nobanga wakitegeka myaka emeka 12 nomanya nti jakijjayo mu mwaka guno mpozi bwe nawulira nga kinsuseeko era oluyimba olwo nalukola nga ne Simon waali baluyita kale nti akabwa keneyolera kekanuma entega bwe mpito wange yankusa olujjo mu mugongo gwe nawe weeta ne musembeza mu kifuba ate ye yansoseka kiti mu mutima namuteresa bingi nga kumbe gwe neesiga bituli bingi omululu gw'oluwombo lwange lwamusika nawuta n'oluvutu lwange ekyannuma nasigaza omu mu maziga bwe nalaga essanyu nasasulwamu kulumwa oba bwe muyita obutono bwe mutasasula akalinyumirwa kambaleke zikiriza mwampangula kale okungula otabyo tasiga
gwe yali amanyi ne bwensula ne mwegatta babiri ne mutagula Sennabulya kati bwokeera ku makya olina okulola olutambuza oti bwe nkeera ku makya ntera nnyo okwebaka leeti bayira okuva bino we byaliwo I was traumatized ntera nnyo okwebaka saawa 10-11 mbeera nnyo ku simu oluusi mba nkomyewo ku shows mbeera nnyo ku simu ne baka nnyo leeti kati nenzuuka saawa nga 3 nengenda nenkola emirimu gyange gye nkoze oluusi mba sikoze mbeera nnyo njagala nnyo okuwuliza musiki njagala nnyo okuwandiika ennyimba nembuuzaako ku maama wange bwentyo olunaku ne lutambula bwetyo paka olw'eggulu nengendako mu kapiira nengendako mu sauna oba oluusi nengendako mu live band bwentyo teruba bize nnyo teruli so fixed bambi otobe nno naawe kubanga munange ebintu bineno si byangu ekiteekamu amaanyi pakati otandisa ofuna abakubira amasimu ogenda oba abangiza ebintu bandi bubi abo bambi gayali awa wekaseese naye ate ye nno bakkiriza n'okukkiriza ne bakkiriza bagenda muwa ne bamuwa n'ennaku z'omwezi naye bwe zaatuuka nga bawandise n'okuwandiika obuwandiike wansi ebibyo byangu obuwandiike we buli wansi tukkiriza tugenda kukuwa bwekiti jangu nnaku z'omwezi weziti wezayitawo jangu weziti nga ne poliisi nno mwebiri ebyo si bizibu naye wakwadde nti wala kaseese emboozi eno ebadde etambula ennyo obadde ogigoberera ya hajati ne haji kwata mwana biki nagigobererako mu kusooka naye bwe nalabanga bwe natunulya hajati nga byayogera tebikwatagana nenjijjamu enta ate alina national id simanyi 3 ate buli emu erimu omusajja mulala kati ekyo nakyo nenkiza ku gavumenti ate mukolera muti omuntu national id emu kifaananyi kyekimu mumanya 3 aji naye nemunenya yayagala nnyo omukazi noyagala omukazi n'otuuka ekiseera n'obanga era yamwagalanga naye wali oyagala nati kati saawa zino nze nakakiraba nti namwagala ate kuli okwagala okw'ekisirusiru ayingenda okulaba omuwala avuddeyo nga gamba maama yatukaka bwe nawulira ebya maama yatukaka nembijjamu enta neŋŋamba kati bino sikyabirinamu wundi nali njalagenda ntandika okuwolereza haji sikyagala kitonde kisajja kibonaabona era nali ngenda lwa haji ne bwe nawulira nti abamuwaayiriza biki neŋŋamba gwajja gwemalira nemanyi ogwajja omulanga yayagala nnyo hajati yayagala nnyo hajati kati saawa zinayinza n'okukkiriza omusango ogwo olw'okwagala hajati ayinza n'okukkiriza ogwo omusango kibi nnyo okwagala n'oyitawo kibi laavu eno yeetaagisa naye waliwo ekisukka kati aji bagamba mbu yali alina amakasi manyi oba ameka lwakomyewo gwe omukyalo obeerawa haji okukwata ebbanga lyonna n'agenda mu kisenge ky'abaana ate nga naye agamba mbu yalabanga haji ng'agenda nnyo mu kisenge ky'abaana naye notakebera musajja akola ki mu kisenge ky'abaana abawala ogenda kukolayo ki naye era kibeeraawo n'otunula ate haji ati simanyi alina gye yasooka okufumbirwa aye naye n'atundayo simanyi emmotoka ate oba bano ba Luganda ate binga engeri gye byafaanaganamu byonna byonna ne bwe musanga nga nfaanana Mildred mulabira ddala nga kati oyo sawa namwesembereza bebamu esajja mwine ennaku bambi ennaku nnyingi na mukwano gwange buli kaseera alaajaniya ku social media okwo kiki ate byalaavu n'ayambala akagoye akalungi naye kubya ekifaananyi nenaku zino ali kupi agenda Canada ennaku zino katumusabire naye kati naafu naye musumbu wa ngansi nze naye omusajja mukwano gwange mukyala wa mukuba abo si omu si babiri nange nina bemmanyi nga namukuba olukomawo leeta wallet lwaki leero zirimu zino najjamu namuwaako 10 ezinatandika enkya zino zirina okubeera wano ate watakomawo nazo lwaki leero tokomyewo na sente lwaki leero okomyewo bwoti
wagenze sati nkube ya kikalu okijjeyo ova kukola ki Kuga ino komawo nga wagenze. Nga bwe wagenze. Lwaki leero toddugadde? Lwaki leero toddugadde? Abantu batugamba nnyo. Abasajja muwase mikwano gyammwe. Era ne muwasa be musubira nti ddala miki mikwano gyammwe. Simanyi lwaki ebintu bituuka ebintu bikyuka. Ennaku zino tuwasa bulungi. Kabina, maaso, ipsi, skini, bintu bye tuwasa ebyo tetukyawasa mikwano. Osanga omuwala ng'akwagala nnyo nga mukwano gwo nakwatira mu bwenzi emirundi ng'esatu naye n'otamuwasa nakusonyiwa kituufu naye n'osanga oli ne bw'okuba bukuba essimu ne bw'okuba bukuba essimu nga tategedde nakulaba naye ekyanga n'omugaba naye nkunnyonnyodde kino bwe kiki nga ne bw'okola ki tasobola kuddamu kusonyiwa naye n'omulemerako nakulaga ntakwagala kyokka ng'oli wamuleka ekyo kitumala kasibire nti mumutegedde bulungi nnyo ekyo nno kyayogedde kingi nnyo ennaku zino abasajja balekera ddala abakyala abandibadde abalungi ku sayidi yaabwe ne batwala abantu nga mu butuufu nga bintu tebitambula naye ng'alemeddeko oba kitegeera kati ate agenda okujjukira okudda eno nga te noono naye bamutwala oba kitegeera exactly kale bwe butyo bitambudde omukoddaani ono obulamu bwe butyo bwe butambula kale tusuubira nti tusaidi era ya music nga bwakugambye omukolo nja mugamba omukolo nja kumugamba ojja mutumira omukolo nja kumugamba nti mulabyeko omusajja waali alayika bulungi naye nga byebyo bannange ate kumuyamperako menze nasalisa amadiko kamera fere bulungi Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.